olwaleero ngenda kuwa bwe kalowoozo then tugende ku video eyandeese olwaleero naye nga sinagenda kalowoozo njala sooka tegeeza nti bannayuganda mwenna ebigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba okusookera ddala okukuwamba abantu kufuuse kyakyeyononde mu ggwanga naddala abantu bonna baagala enkyukakyuka akawungezi kale mwannyinaffe gwe tuyita Suki oba gwe tuyita Suki ono omukyala nga badde yakolanga ku lujjuliro ngera wankyukakyuka era naye awambiddwa olunaku lwaleero yomwannyinaffe naye awambiddwa olunaku lwaleero n'atwalibwa ab'ebyokwenda mu drone abamusanze mu bitundu bye mwewangaalira Kawempe Suki abasinga obungi mummanyi mwannyinaffe ono naye olwaleero awambiddwa n'atwalibwa ab'ebyokwerinda tetumanyi wajja bamututte mwannyinaffe naye awambiddwa olwaleero n'abala bangi nnyo ye ndowooza woomalu bamudolese ku poliisi omukyalo ono mumanyi bulungi nnyo mwenna mukyala wankyukakyuka aludde mu struggle naye olwaleero awambiddwa n'atwalibwa so tusaba buli muntu yenna gyali tutandika okusitula omulanga ogw'okutegeeza Museveni nti lekera okuwamba abantu kubanga okuwamba abantu si ye ansa muganda fono Suki bamuwambye olwaleero oba Suki bamuwambye olwaleero mu kifo ekitanategerekeka n'atwalibwa drone za Yoseleti bahabula obutabasira mutano w'akalekyeze kati nsaba omuntu agengere president eno video sigenda giddamu bwenjikolwa sigenda giddamu no sigenda koda mu video eno buli kimu kyenjogera kigenda kusigala ku record sigenda kiddamu naye nga njagala video eno egenda bawo ekyokuyiga buli mwagenda tegeera kibayita enkwezenge na bunnanfuusi ki bannayuganda eyabeefudde nampulira zibinga ensi bagitwala bo bafaayo okulya buli musimbi njala motagingira bachairman LC5 abali ku KADIMA national platform njala motagingira bakansalazi bonna abali national platform abali ku mutenda gwa LC5 ne LC3 njala motagingira ba MP ba national platform bonna olwaleero nze video ngenda jita bulungi nnyo kansoke mbo akalowoozo nga sinagenda kapaalo kuba gye bina kila simanyi alright mukalowoozo kalero no kanjagala kagende buli muntu yenna ng'okuze mu myaka ate nga oyina ezadde wazaala akalowoozo kalero njagala kagende gy'oli naawe wenna omuntu ali eyo kana akalowoozo njagala kagende gy'oli era kakunyumire bulungi nnyo era okalowoozeeko kafumiitirizeeko munnange ffenna ku nsi kuno tukolerera kubeera bulungi oba nakuyitamu mu kubeera obulungi buno tukozesa amaanyi mangi nnyo era tukozesa obudde bungi nnyo n'okwewayo okulaba nga tukolerera abo betusuubira nti betugenda okuleka mu nsi muno okutuyamba okutambulira mu bufu bwaffe nga tuba tuvuddewo n'ebiseera ebisinga twesuubyeyo gwanna kugamba ku bulamu bwaffe obutafuna biseera byakuwummulamu munnange ensi eno tulimu kabokka tuyitako buyisi akowa yagiviira ngenda kukusaba taata senga kojja muganda wange mu bulamu funayo obudde mu bulamu bwo ofuneyo akaseera ogende weewummulireko oba weekyakalireko onywe ku ssente zo ezentonotono z'oba osobodde okuŋŋaanyaawo kubanga obulamu bwa kiseera lwaki nkugamba ekintu kino abazungu mu kyokulabirako abazungu bano bwe tutuuka mu ssama bafuna kye bayita okuwummulamu ne bagenda ne beetoola ensi yonna oba ne basigala mu nsi zaabwe ne batambula okwetoola ensi yonna bagenza kuwummulamu kuno kwe bayita okuwummulamu n'ogenda lulya ku ssente neffe abaddugavu kyatulemu okumanya nti omuntu bw'okola olina okuwummulamu kubanga ne bw'ozikola teziwera ate ne bwe ziba ziweze ziriko ebizeetaagisa ate ne bw'onookola okukuuka ejjembe era ojja kumaliriza nga byokoleredde ebbanga byonna obirese ku nsi ate nga bw'olowooza nti webakoledde babisigalemu babikulaakulanye munnanga olunaku lw'ozikira katonda lwakujjulula lw'otegeera nti wali wazaala byoya bya nswa bw'olunaku lw'ofa ne bakuteeka mu ddiro ne bakuteeka okuziika munnange bano bennyini bwe wali okolerera buli omu anoonya kyakwatamu afune ensimbi ez'obwangu ye asobole okweyongerayo kubanga gwe yabikolerera oba ofudde kati ngenda kukusaba gwe muganda wange ali eyo funa mu biseera byo eby'eddembe ng'omaze okukola at least ogendeko ebweru abanywa akacupa ka bbiya kanywemu genda wegule ku kifo ky'enkoko okinywemu okiye genda onyenye kugaliba enjole osanyukemukko bwe kiba kisoboka ne famire yo gitwale naye bino ebyokukola nga bbalubu nti olugiteekamu evaamu efudde bamba nkusaba sigwa watandika ensi eno kubanga ne bwogenda togenda kukola era togenda gikungula yensonga lwaki nti bakuzaala oli bwereere ate bw'oba ogenda bakuzaala bw'omu ate bakuzaala oli bwereere byonna ebyokwambala bakukolerera bikolero byambala ate bw'oba ogenda olunaku kando lwakuyita era ogenda bwomba kwambazaako bwambaza ngoye entono ku bibyo ne bakuziika kati ngenda kukusaba munnange leka kukola ng'akalogoye funa obudde weewummuzeeko kubanga eno ensi tuyitako buyisi tulaba binojjo bangi nga balese ebyobugagga emabega naye ng'ate jjukira baali bakola okumala ebiseera bye ebyobulamu bwabwe nga balowooza nti bali kugula ensi eno ensi tekungulwa tugiyitako buyisi akowa yagiviira tulimu kabokka kati ngenda kukusaba mu biseera bye eby'eddembe
please mu biseera by'eddembe kwata ku nsimbi zo genda weecakalireko onyo ku ssente zo onyo ku twenge onyo ku galibenjole ate nga bw'omuzaamu omuze ku birowoozo kubanga eno ensi waliwo wootuuka ng'oli bw'omu mu kasonda n'ofeesinga kye bayita reality oba ne n'ofeesinga kye bayita okubeera obw'omu n'obwetegereza kubanga buli muntu olina okulima olulimi lwo ng'omwo teri ali kulimira olulimi mu bulamu y'ensonga lwaki nti bakuzaala omu ate era bw'oba ovaawo bambi ovaawo bw'omu bakuziika bw'omu kati ngenda kukusaba yona gy'oli oli mu Amerika oli mu Bungereza oli Canada oli mu Europe oli mu Middle East oli mu Africa oli mu Uganda waka funa obudde obw'eddembe ku ssente z'okoze ez'entuuyo zo okwateko family wako kenyini westule ogende owummuleko ofune obudde obwo bw'eddembe weerowooleze mu mutima ate owumuzeko ebirowoozo kubanga ne bw'ozikola teziwera ate ne bweziwera era ogenda zireka naye ng'ate bw'ozirekedde olw'okuziika bwe bati munnange buli omu akwata mu bibye asobole okuba ng'afuna ekyo ekimugwanidde kubanga wadde abikoleredde gwe ogwo guwedde wavuddewa kikabadde akalowoozo ka leero kati njala genda ku information entuufu eyandeese tutandise tuti era ntandise bwe nti nzize mmaze ebbanga nga nkola vidiyo kuno gamba ebintu bingi njawumu nga mulowooza byakusaaga naye mugenda birabako nabagamba nti ssetteeserezo w'eggwanga gye tuyita paliamenti emirimu egisingamu obungi gyakuwujja biwojjolo mugamba Lumbuye ayogera bubi nabagamba eyo paliamenti gye mulaba emirimu egisingamu obungi kuwujja biwojjolo appointment loogize e Kampala ne woteri ez'ebbeeyi mubeera mu ba MP ebiseera ebisinga kwekwana nga mulowooza nsaaga nabagamba programu za paliamenti ezisinga obungi kuwujja biwojjolo tebasobola kuteeseza ggwanga nga mulowooza nsaaga naye munnamawulire ono eyalikodinza akatambi kano webale tuyamba okutuwa obujulizi obulaga kye nali njogera abasajja n'abakazi babeera mu paliamenti muno nga bali ku bintu birala nnyo mwakalabira njala kubajjukiza kye nali mbagambyekoko nti paliamenti eyo ebintu ebikolebwamu byonna bya kijega era sibitwala ggwanga maaso babeera mu kweweweeta mu mitwe nakukola programu za genda mu maloogi y'ensonga lwaki mulana teggwanga teneegiriraga olw'ensonga nti abantu bano bo ekitubatwala mu paliamenti kufuna nsimbi zigenda mu bwenzi nakukola bintu bya busegu mu paliamenti akatambi mwakalabira nga katambula n'ekyo kijjukiza kye nabagambye oba kijjuliriza kye nabagamba nti paliamenti eno ejjudde mbenzi baseegu babbi battemu babbi battaka bebakola emirimu egyo abali mu paliamenti ekyo nakyo kimaze mwenna abakyali mu ggwanga nga mulowooza nti Uganda bweri bweri si bweri ekiwamba abantu kiyitiridde mu ggwanga n'abattibwa battibwa naye tekijja kukoma okujja nga tusituse okwerwanako waliwo ka vidiyo akatambudde ku mutimbagano akaba militale nga bakwata omusajja gwe baakutte ne bamunyigga buli wamu wasaana ne batuuka n'okulonda pavers omubba emikono okugimenyaamenya asobole okukkiriza bamukwata naye ng'olowooza lwaki omwami badde resisting arrest oba badde resisting omukwata kubanga bamukwatira si bya buvunaanyizibwa byadde bya kiyayi omuntu ng'omanyi nti ozizza omusango oba bakugambye nti munnange jangu oyitibwa ku polisi nga bateeka tosobola ku resisting arrest naye bano abasajja basanga busanze muntu nga bamuwamba nga bamukwata kati ngenda bazanyira akatambi kano mwakalabyeko dda mulyoke mwakakase nti bano bakoledde ekikolwa kino mu misana tukunga enseera babeera mu safe house oba mu tocha chambers kiki kye bakola abantu sharing a video kiki kye bakola mu safe house oba mu tocha chambers omusajja n'akwata pavers n'akwata pava n'atandika okuba omusajja n'amubba emikono nga baagala mukwata eyo Uganda yennyina okwata ne balonda pavers omusirika n'agenda nakima pavers buli omu n'akwata pava ne batandika okuba omusajja kwata ezo pava omusajja amukuba obukongovule bamukuba obukokola bamukwata bamukubisa pavers emisana tukunga bannansi batunula teri wadde asobola okugambako nti wowayi bakwata omusajja baagala mutta bamumalawo mazzi eyo Uganda gye tulimu abasinga obungi mutajja kulaba kikigende mu maaso njagadde kuyita okubawa kino kiringa kigulalogi ky'amawulire njagala musharinga vidiyo eno era nabasabe muyite omukulembeze wano abeereko President Mr. Kyagulanyi Robert Center munkweta ku vidiyo eno ngikoledde ggwe n'ekibiina kya National Platform ku lw'obulungi bwakyo n'okikuuma
njagala nzanye video eno nga nzize mbagamba nti Yoseri apulaninga okuteekawo lockdown naye nkyabalemesezza programu zaabwe ez'okuleeta ekirwadde kyabwe kya ssenyiga 19 naye omukyalo ono Maama Lususu Maama Birangirangi yavudde n'agamba nti engeri gye mutala Minister of Finance Matiya Kashayija yalwala ekirwadde kya ssenyiga 19 kimubala embiriizi era ssenyiga yakomyewo kino bapulaninga kuba balina akatengo akagenda okugenda mu maaso kibujjakaawo njala mukyewulirize mumanye eggwanga weliraga akatambi kano bakaposting nenjala kabaddiramu then tulyoke tugende mu maaso tulabe video terinaba tukyali ku kigula lugi ky'amawulire. What we need to do is to continue with the report, but I also want you to be mindful that COVID is back. COVID is back, and some members, this one I can say it without mentioning names, some members may not be able to attend, some cabinet members, because they tested and formed, but the rest will come. There are some I've told not to appear, because I don't want my members to be infected. I want some of you to be okay. Yoyo n'abatulege Maama Birangirangi ng'awoza nti ssenyiga 19 yakomyewo era n'abantu be abamu bakwatiddwa bissenyiga 19. Alright. Kati awo wenjagala tusinzire tutandike video ey'olwaleero. Okutta kukyagenda mu maaso abasirikale bakyekuba amasasi weduwungedde essaawa zino nga waliwo omusirikale omu omukuma makomera akubye munne amasasi mu bitundu by'embalala. Akubye munne mu bitundu by'embalala. Bangambye another armed prisoner officer has killed his colleague in Mbalala City. Yono musirikale munne mukumi wa makomera binamujja mu budde. Yoyo wetwogera so okutta abantu ne mundu kigenda mu maaso mu ggwanga buli muntu asanga munampuba bukubi basasi badde kati kigudde mu prison nti musirikale amukumi wa makomera akubbe munna amasasi agamutiddewo ekyo kiri Mbalala kintu kyakayita k'essaawa emu n'ekitundu yokka kyenjagadde obbalaga. Alright. Kati njagala tutandike video eyandeese bulungi. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu owandike ennaku z'omwezi kwenjogerera ebigambo bino mu buwombeefu bw'ekitalo video mbusalemu mu bupostinge ebbanga byenjogedde bina bituuseewo mu bujjanga ne mu bupostinga oba wendi oba siriiwo nkiddamu. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 essaawa ziri 2:18 zokka ezaakayitako. Video ya lero ngikoledde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Unity Platform ne safety yakyo ngenda ku exposing enkwezenge n'enkwezi genda maaso mu kibiina kino olwaleero then ndyoke ngene empumuze engalabi yange strictly ngikoze nga ya National Unity Platform ne President wange mumpulirize bulungi nnyo. Kansulenti omukulembeze atuuse ndowooza sigenda kukansooka enkole kino ekyobikuyita mu bwangu olw'ensonga nti waliwo ekintu ekiyinza okwapeninga nga temutegedde. Right. So Mr. President wonna wooli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde ogwanga Uganda n'abakulembeze bonna b'ekibiina kya National Platform nga mwenna mukwataganidde wamu nabyokwerinda ab'ekibiina kya National Platform. Njala bategeeza nti nze mbadde simanyi mulinayo convention ng'etandikira ku z'omwezi 22 ng'egenda kubeera ku kitebe kyaffe ekipya wali ekavule. Nfunye information gye saagala kuleka kubanga ya bulabe nnyo. Convention eno egenda kubeera nga conference ndowooza yegenda kuba ya buvunaanyizibwa naye njala tegeeza mwenna abakulembeze ba National Platform mwenna nti convention eno egenda kubeerayo naye convention eno njagala bawa preamble y'ebintu bye bategeekedde mbitegeere bulungi nnyo bigenda okwapeninga. Iso semwai ne eso bapulaninga okuleeta chaos mu semina eno. Ngenda basaba mwenna abagenda okujja mu semina eno mutandika okwetegereza ani abagenda okujja ku lunaku olwo. Ngenda kusaba bakwasaganye ebyokwerinda buli muntu ajja ku kitebe ekyo bamukebere ebintu byajja nabyo sinakindi n'empale y'omunda mu mukebere ng'ayingira ajja n'ensawo mu mukebere ajja ne flaska mu mukebere buli muntu yenna ayingira. In fact, before opening the conference ku lunaku olwennyini nja kusaba musooke mukebere ekizimbe ekyo oba wagenda okubeera mu hall eyo wagenda okubeera conference eyo before nga temunnayingiza bantu mu hall eyo
ntegerezeddwako nti iso semwe bapulaninga okukola ekintu ky'obulabe ku kibiina kya National Platform nga babeesinga ku conference convention egenda kubeera na kuzomwezi 22 ndowooza nga 23 ye wiiki ndowooza ejja. So omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okutegeeza nti convention eyo gyongereko abakuumi ate na buli muntu ajja ateeka okuba nga mwamuwadde invitation temukkiriza muntu yinago mutamanyi kubanga bagenda basindikira abantu. Kino kiyinza n'okuvaamu either okubategamu ebibaluka bituuse obulabe ku bantu abo kubanga waliwo ekintu kibapulaninga ekinene nnyo eri omukulembeze waffe n'ekibiina kya National Platform ninga n'abakitupangira bennyini bali mu ndoomo. Ekyo kyo njagadde kiyisaawo aba convention mutegere oba conference mutegere bulungi nnyo etandika naku z'omwezi 22 ndowooza ekomekeze nga 23. So poliisi amagye semwaine eso bapulaninga ekintu kinene nnyo okutuusa obulabe ku kibiina kya National Platform n'abantu baakyo abagenda okubeera mu conference eyo oba convention eyo nga nabugisi mufungizo. So mbasaba kubanga ne poliisi eyinza okuvaayo oba amagye ne gadressinga public nti gategeddeko nti convention eno eyinza okuba ng'erimu ebitagenda kukwatagana nabo bye baagala mu kirinde kiyinza okujja very soon. Era bwe kinaba kizze mujjeko n'akatamine mu kapulenga social media ne mugata omusajja abyogedde nga tebinnatuukawo. So omukulembeze ekyo njagadde okitegeere ng'obudde bukyali. Aya tugenze kati eno video muliro. Sebo omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi kyebalako gy'otuusaako engalo kansubire nti era nagitambula bulungi. Mukama wange nze serya ntama era information njogeranga bweri ankyawa n'ankyawa kubanga sajja kunoonya mikwano mu Uganda oba mu bannayuganda olw'ensonga sisobola kulaba muntu ng'agenda kuttibwa nze n'ensirika oba obuvuyo bwonna obugendako wenkwezenge nako abantu abatasobola kuyimirira ku ggwanga lyabwe ne ku bannayuganda. Omukulembeze Ssebo nkujjukizaamuko nga nkuzaayo emabega nti bwe nali naakava eyo emikono gye gitawemera muwemba nakutegeeza lunye nti mukama wange nkusaba kola okukyukakyuka mu bantu abakuliraanye weppo n'abo abali mu diaspora mu bantu b'okulambira nabo ekibiina kya National Platform. Ekintu ekyo nkiddiringanya lule kubanga nkigambidde ebbanga ddene kati tusimbudde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza kudita ekyagenda mu maaso era nga ne meeting eyasembyeyo okutuuzibwa yatuuziddwa lunaku lwajjo egenda okubanga evaamu ebigenda okukolebwa okwabuluzaamu n'okutyobola ekitiibwa kyo n'okufuula nti oli nnamba lujega mu bakulembeze abaali babaddewoko mu bibiina by'obufuzi mu Uganda. Kino kivudde embwa weyotera ne kigenda we bakalirira lumonde. Tutandise tuti we twogerera tubadde tumanyi nti Yoseeri ne NRM be batulima empindi ku mabega. We twogerera ne Muhoozi project nayo yayingidde mu katuubagiro kano nga nayo yeegasse ku abo abaagala okuswaza n'okuyuluzamu ekibiina kya National Platform. Nga bwe nakutegeezaako gye buvudde omwezi nga gumwebage ne kutegeeza nti emiting ezaatulako ewa Muhoozi n'ezaatula ku Serena Ekigo ebyazirimu baabikomekereza lunaku lwajjo nga buli kimu kigenda nga bakipulaninze. Naye nga nze Kiwuugulu ajja n'empa information ntera nnyo okusazaamu ebintu bino. Bwe twogerera jjo meeting lyasembyeyo okuweerayo abaagibaddemu kansubire nti information bino nga besinajja ku mutimbagano guno nasoose n'empita omu ku muntu akuli ku lusozi n'akuwa information era nkimanyi nti n'abantu amannya ge nawaddeyo wagategedde g'abantu 8+ kansubire nti wagafunye go ŋŋenda galeka kubanga nagasindikidde omuntu akutegeeze abantu bano kiki kye bapulaninga ne kye bagenda okukola. Kye bapulaninga okukola kikino wammanga. Tuyina mbe tuyita banopu tuyina mbe tuyita barebo MPs mu nopu era nga batandise okweyoleka nga bavaayo nga beegatta ku mugattiko ogulimu Muhoozi Kanyarupama. Era bano we twogerera essaawa zino balina influence y'omukulu Sodo Kaguta ono nga muto wa Yoseeri Tibahabula tabasira mutano wa kale kyensete mbezete sanga bisibe. Muno mwe muli n'omusajja w'ekisaati ekya Orange Saabate mu bbala mu baluga hale. Ono nga yegasseeko ne bannawe bonna abali mu kibiina ekyo abaagala okukifuula nti nuupu yakuzannyirako nga bayita mu nkwezenge okuziwa ensimbi. Omukulembeze njala kutegeeza amannya ge baakuwadde oba tebannagakuwa buli member parliament oyo yasuubiriziddwa $50 million singa yeetaba
mu kuwabuluzaamu n'okutyobola ekibi n'okutyobola amaanyi go n'obuyinza bwo mu national platform miliyoni 5 bweddu ezo ze zaabaweereddwa buli omu mu meeting eyasembye olunaku lwajjo. Tugenze mu maaso. Ensonga bano ze bagenda okusinziirako mwe muli ensonga zino wammanga. Lwaki bagenda kukola ekintu kino era lwaki kigenda kubeerawo? Bagenda kugamba bati zino z'ensonga ze bawa. Bagenda kugamba nti okuva bwe twava mu kalulu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesuulidde gwa naggamba era talaze butya bw'ayinza kuba nti ategeeza abantu bakulembera wepo n'abantu bafuga ngeri ki gye bagenda okuzza obuyinza obwabagibwako nga bo bambe ba paliamenti abayisaamu olugaayu tabakkiriza kuwuliza birowoozo byabwe so nga ate bo ekigendera kyabwe kyali kyakuggyako Museveni so bo ne beekwasa ekintu ekyo nti obukulembeze bwo bunafu nnyo era tosobola kukulembera abantu nti era onyooma abantu bangi nnyo mu kibiina kino y'ensonga lwaki bano gwe musingi gwe bagenda okuyimirirako okutandika okwesimba jjalinga Kamuje ali ku malaalo okutandika okwogera ebikikindike gy'oli. Ekintu kino bagenda kikola nga bayita mu mitendera egy'enjawulo kubanga eno kuka terimba MP bokka eyolekedde mu matabi amalaga national platform n'abakulembeze abalala. Wuliriza bulungi nnyo nti omukulembeze waffe teyavaayo kulaga bumalirivu nti yeetaaga obuyinza ate nga bo kyekyali kibaleese okuba nti bajjako Museveni so nga ate kino omusajja yakikola bulungi nnyo nti era bo ne basupporters ba national platform bagenda ku demonstrating okulaba nti bajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu obuyinza. Tugenze bwe tuti mu bantu abatuukiriddwa mwe muli bakansala ab'emitendera okuva ku LC3 LC5 era nga buli kansala wakufuna miliyoni 10 weddu eza Uganda ensimbi enkalu okwetaba mu kikolwa ekyo. Muno mwe muli basentebe b'amagombola bonna abanuupu nabo baweereddwa ensimbi. Muno muli basentebe b'amadistrict bonna abali ku kadi ya nuupu abaweereddwa miliyoni 25 buli omu okwetaba mu kikolwa kino ekyokuba nti beetaba mu kikolwa ekyokuba nti basibira ekikooko Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala okuyuzaamu ekibiina. Mu kawaayiro oba mu kanyomero akaddako amannya go nga sirikidde naye nga nkimanyi nti omuntu gwe nawadde information ena agikutuuseko mukama wange nkimanyi ayinza okuba yagikutuusizzaako n'amannya go yagakuwadde. Ndowooza mutegedde omukulembeze yategedde na buli kimu kigenda mu maaso akitegedde. Mu kino basajja bano okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro era bagenze maaso okugenda okuyingira mu makomera gonna okwetoola Buganda ewali abo bonna abayita ba foot soldiers ne ba supporters abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi ne babayita bagamba nti buli muntu yenna ali mu kkomera ng'owagira enkyukakyuka tukwetaaga weegatte ku mugendo guno ogw'okwabuluzamu ekibiina kya Kyagulanyi n'okuba nti bw'ova mu kkomera tugenda kuwa ensimbi tugenda kuwa obukuumi tugenda kuwa ne media play okubanga naawe weekalakaasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyamaanyi nnyo kyakoze kuyamba na kujja buyinza ku Museveni nti era bo babikooyo kuba nti bafiirira obwerere nga bali mu kkomera. So wetwogera n'abasibe babayiseemu dda mu kkomera ng'abagaba ebigambo bino era wetwogera nti abasibe bano bonna bajja kuba baweerwa ensimbi baweerwe data baweerwe security baweerwe ne media play okuba nti boogera ku TV ku radio station nga boogera ebigambo bye bimu olw'ensonga nti babasuubiza nti bagenda bata nga nina bugisi bufungize baveeyo bakole omulimu bwegujjo nga bwe ng'ogedde waggulu awo. Tugenze mu maaso wano mu kanyomero kano bamemba paliamenti benjogerako bali ennamba y'abamemba paliamenti 8 ate nga mwemanyi bulungi nnyo ekirungi nti omukulembeze amannya nsuubira nti baagamuwadde dda okusinziira ku kyennakoze ejjo okujjako nga tebaagamuwadde benawadde information eno kati kansooke nga siriseemu wano naye amannya gano abamugamanyi bulungi nnyo n'ageeyogeddeko ne sijja gasoma mpaka olulala. Omukulembeze kansuubire nti era otudde bulungi ekikopo kya caayi kikwasaganyizza ekyakaawa wepo n'emberenge ez'amawogola kati kankutegeeze enteekateeka gye bakuteekera namutaayika nga bweyimiridde. Wawulidde musajja mukulu Nobert Mawobe eyita munnamateeka oba constitution minister mu gavumenti ya USRT Bahabulota Basibe mutano wakali kyensente temezezedde ensanga bisibe na nyine toilet etambula bwe yavudde n'akinnambuka n'agamba nti nno tuvumirira ebikolwa ebyo bakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetoola ensi yonna ng'agenda asiiga ettoomi gavumenti ya Yoseri nti awamba atta abantu
era kino ne kiviirako musigansimbi butajja mu ggwanga kino ne kiviirako abantu abajja okulya ensimbi tuyita ba tourist obutajja mu ggwanga n'ekyo ne kiviirako n'abantu abalina okukola ensimbi eggwanga obutasobola kubawa nsimbi olw'ensonga nti Kyagulanyi Ssentamu ayonoonye ekifaananyi ky'eggwanga. Era mu vidiyo gye nasembye okukola ndowooza lunaku vidiyo gye nasembye okukola namugambye omwami ono nti yali ng'akyali mu ludda oluvuganya twali tulowooza nti ategera nitugenza okukiza oluvannyuma nti bw'oyingira mu gavumenti ya Yoseri ate munnange naawe ofuuka mpyonga by'olya ne tulowooza nti mwenna okutegera kuba kwe kumu. Nakubuuza ebibuuzo bino wammanga. Bw'ali ng'okyali mu Democratic Party ng'era okyalimu empeka emera wayogeranga ebigambo buli muntu n'akwata ku mutwe. Ne kati bwe wayingira eri weerabira ti Museveni yawamba yattanga n'olwali wawambye abalaba Nuupu. Era bino oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogereko ng'asiga akazigo mu bintu ebigenda ebikyamu mu ggwanga oba omuyise musiru ntategeera. Kati kankubuulire bakutumanga omusiru totwalanga Robert Kyagulanyi Ssentamu totwalanga abantu ba Nuupu totwalanga abakulembeze ba Nuupu. Kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president wuliriza nnyo. Robert Mawobe apulaninga ne ba MOP abamu aba National Platform ne ba MOP abali ku opposition wepona bali abaabwe endiga eziwumudde ezabitanga ezirinze kye babagamba okulya nga zirya. Bateekateeka okuleeta biiru mu parliament ng'eno egenda kuba ebonereza munnabyabufuzi yenna akulira ekibiina ky'ebyobufuzi singa anaagezaako okugenda ebweru w'eggwanga ng'agenda asiiga enziro embi ey'eggwanga nga kino kigenda muviirako okuba nti afuna ebonerezo bino wammanga. Naye nga biiru eno si abantu balala bagireetera Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza bulungi nnyo. Mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okutegeka ne banne enkwezenge mwe muli ekibonerezo eky'okuba nti omuntu yenna agenda kkaligibwa emyaka 20 nga yeetabye mu kulonda kwonna mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Nkiddamu mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okuleeta abambe ba parliament abatula obufuufufu okusalira amagezi butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayimirizibwa. Omanyi kati bakoze batadde emitego buli wamu egiyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mawobe ne banne bagambye nti bagenda kuleeta biiru oba etteeka nga munnabyabufuzi yenna akuli ekibiina ky'ebyobufuzi kasita ogenda ebweru n'oyogera ebigambo Yoseri ne gavumenti batayagala kuwulira bagenda kuteekako envumbo ya myaka 20 nga teweesimbyewo wantu wonna ku ofisi ya byabufuzi. Ekyo kimu. Mu ngeri y'emu mu biiru y'emu bagenda kuteekamu akawaayiro ng'omukulembeze yenna ow'ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga ate batagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyobugagga bye byonna bigenda kusibwako envumbo. Mu kawaayiro ke kamu ensimbi z'olina enkalu mu buli banka yonna zigenda kusibwako envumbo baziteekeko okunoonyereza butya bwe wazifuna naddi era ozikozesa ki ekyo nakyo weekiri. Robert Mawobe n'agenda mu maaso n'agamba nti ba MOP bonna bagenda okusapootinga biiru ye eno gy'aleeta baakufuna millions 25 buli omu olw'ensonga nti ayagala etteeka lino liyite nga nna bugisi mufungizo olw'ensonga nti ayina support okuva ewa Yoseri ayina support okuva mu House Project ate era mu meeting y'emu ono muto wa Yoseri gwe bayita Sodo Kaguta yamugambye nti etteeka lino lirina okuyita olw'ensonga nti bo be mateeka era kibasazeewo teri akiddamu. Mu meeting y'emu bame ba parliament enkwezenge ziri mu Nuupu zaabuuzizza nti bwe tunaasapootinga ebintu bino tugenda kukomawo okwesimbawo tunaafuna obululu. Sodo Kaguta yabategeezezza nti ekyo kunaaba n'akwagala. Ffe buyinza ffe buli kimu buli ali wano gwe tukkiriziganyiza naye nkubuulira ojja kudda mu parliament ku buyinza obwaffe ffe tusalawo ani akomawo n'ani atadda. Sharing a video tukyagenda mu maaso. Bobo manyi nti oli mukulembeze wa kibiina kya National Platform ng'oli mulonde nga weetabye mu nkuŋŋaana zino oba nga bakubidde essimu ne bakutegeeza ku information yeero n'otabaddiza kuddibwamu kwabwe kubadde baagala okuva gy'oli. Njagala weegendereze nnyo kubanga abasinga obungi babamanyi. Be basinze okuteekako olukonko
be basinze okuteekako olukonko indako wano be basinze okuteekako olukonko oba basinze okuteekako entotto kuno kwe kuli musajja mukulu Sserunjogi mwogeza ddembe onondoza iweka wempe kuliko chairman mulya nnyama onondoza wemma kinje kuliko musajja mukulu Zake Francis Butebi kuliko musajja mukulu Lutamaguzi Samakula mwe abasajja ba Katonda abana wonna we muli mutambule nga mwegendereza kubanga ebisinga obungi temukkiriziganya n'abantu bano ate ng'era baagala kuba nti bo bafuna buli muntu yenna gwe baagala tugenze mu maaso gwe baba omanyi nti oli mu opposition naddala ng'oli mu national platform oba oli mu opposition nga wafuna ku mabaati n'otagazzaayo Muhozi project egenda kukozesa omukisa guno okuba nti ebagulako emisango singa temweyunga ku project eno era kino kigenda kujja gye bujjaho katono nnyo olw'ensonga nti bakitegeddeko nti eno project bagitunze eganye okufunamu abantu ab'omuzinzi okujja okugyegattako olw'ensonga nti project egudde n'enkoona n'enywa kati obanga omanyi oli muwagizi oba oli mukulembeze mu opposition nga wafuna abaati gano koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti essaawa yonna omusango ogukutuusibwako ng'ovunaanibwa okuba nti wabba amabaati bwe wafuna amabaati mu bukyamu katase of Muhozi project tugenze mu maaso mukulembeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza nnyo wano we tulaga mumanyi omusajja eyatta minisita gye muvudde katono minisita baamuziika omanyi lwaki badde tebannaziika musirikale ono nakati gye buliko tebannaziika musirikale kammale okunywa ku mazzi Yoseri mmanyi kwoli Semwayo kwemuli Eso kweri CID kweri buli omu kwali kati kambwabye nga sina kyengera bakulya kubanga zinabakowa ko wadda mussa abantu bamaliriza ensonga lwaki omusajja ontannaziikibwa waliwo akakodyo ke bapulaninga mbiyiwamu amazzi nembiyiwamu omunyu nembifuukulafuukula nembiyiwaawo nengenda nengenda saba mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ala kutegeeza waliwo fayiro ewandiikiddwa ng'eriko amannya gonna g'abakomuledi abaakwatibwa nga struggle etandika n'abasembayo okukwatibwa nga muli ku bizinga by'essese nga naawe mwoli fayiro eyo bazzeemu ne bagidraftinga buli muntu bagenda muteekako charges empya bagisanctioninge baddemu babakwate landomule oba okupikinga one by one ndowooza kino kyekividdeko n'oshuki omuntu olakuba nsula shuki yali omu ku bo abaakwatibwa mu ku bizinga by'essese fayiro eno gyeri kiki ekitaanudde fayiro eno omusajja ono eyatta minisita tebannamuzika olw'ensonga nti bakyakola fojjale eyeetaagisa yenna mu old fashion eya blackmail Museveni gy'akozesezza okumala emyaka 55 nga abulakamairinga n'omuntu gwasibako ekintu nga takimanyiiko n'akimuteekako. So Mr. President, omusirikale ngo batannaziika bagezaako nnyo okumulinkinga n'abamu ku nkweze ng'eziri mu Nuupu nti be baali bakolaganye naye era be baavaako okuwa omuvubuka ono ebiragiro akuba minisita era bayinza okufuna abantu abayinza okuvaayo confessinga mu ngeri y'emu
omuvubuka yayokyebwa paasi gye yavaayo n'ayogera ebigambo bye bimu. So musuubire essaawa yonna okuwulira abasajja n'abakazi abeefula nti banuupu oba n'abaga nti banuupu abayinza okuvaayo nga balumiriza nti bo olukwa olwo balumanyako era lwali munda mu nuupu era eyo fayiro yawedde gyeri bamaze ogifoojinga buli kimu era kyekisanctioningiziddwa okuba nti batandise okunoonya omwana omu kw'omu mukwata. So mulinde enkwezenge essaawa yonna eziyinza okuvaayo okukola statement ng'oli omuvubuka ze yakola bajja essaawa yonna. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula Siyaani nti ngenda kulirako bantu bange ate ne mmala ne mbalirako. Mulinde essaawa yonna bijja. Kyekiganyisizza okuzika omulambo guli bakyakola fojale yenna balina abavubuka bafunye batandise obbasomesa butyo bagenda okukonfesinga okuimplicatinga okuindicatinga nuupu ne Robert Kyagulanyi Ssenta mu kikolwa ekyokutta minisita. Bino ebikolwa biteekebwawo Semwai, biteekebwawo ESO ne ISO ne CID. Be bali ba masterminders mu kuforginga ebintu byonna ebitambula mu ggwanga ebyokuwayiriza n'okukola blackmail against Robert Kyagulanyi Ssenta n'abakulembeze ba national platform. Kati omukulembeze wange wonna wooli tegeera nti ebintu byonna ebifumbibwa n'abantu bonna babamu beemu ku bantu abali babegawo ekintu kino nga bagenda kuba bakola ekintu ekyo. Njagadde okutegeeza ng'obudde bukyali weetegeke kubanga ekijja kyokya. Yeye nsonga lwaki tebannaziika musajja ono omusirikale w'amagye wa UPDF bo baagala mukolako profile nga gye bakozesa okujja okulumba. Muganda wange Chairman Nyanzi wagenze for further medication naye eno information gyala naye efulume. So Mr. President, nkimanyi okoze buli kimu ekisoboka okulabisa abantu bano ne program z'olina ezitamanyikiddwa okula nti tuzza obuyinza bwaffe n'okukyusa eggwanga. Naye njagala kutegeeza nti abalamuzi kati bakulira ku pisto. Okusinziira ku sources zange mu bitongole by'okwerinda ne mu judicial system, ekituufu kiri nti omusango Chairman Nyanzi gwe yawaabira Nsereko Muhammad Kagege obujulizi bwaliwo nga bumatiza era abalamuzi ne bakkiriziganya nti Nsereko si MP wa Kampala Central. Naye olw'okuba nti Nsereko state agent nga bamwetaaza omukozesa ebintu ebisingako obungi bwe baagala, njala tegeeza eggwanga nti very soon gye mujjako katono mwandiraba Kagege ng'akoze press conference ng'ayingidde Muhoozi project officially. Nchiddamu. Very soon mwandiraba Nsereko Muhammad Kagege ng'ayingidde Muhoozi project ng'akoze press conference very soon. Ensonga eruwa, ensonga yino. Nsereko Muhammad yamanya ebyali mu bisenge by'ekkooti nti bagenda kawaŋŋamula nti si ye mukulembeze omulonde wa Kampala Central era ng'ensala ali ewedde. N'ategeeza Muhoozi Kanyarugaba amuyambe lwakiri yeegatte ku musinde gwa MK project. Muhoozi n'akwata essimu n'agikubira omulamuzi ali ku musango ogwo n'amugamba nkuwa ebiragiro bino, kyusa ensala eri mu musango ogwo otegeeze nti Nyanzi obujulizi bwe yalina tebumala kusazisaamu kulonda okwo era Nsereko yasigadde nga MP wa Kampala Central. Yensonga lwaki nti ekintu kino kyali bwe kityo okusala ne kukyuka naye ng'ate ensala entuufu mu judicial system okusinziira ku ddoliza n'ebitongole by'okwerinda Chairman Nyanzi omusango lyaguwangudde era nga bateeka kuddamu kalulwako ono ne bamuzannyisa omupiira ng'agenda kwegatta ku Muhoozi project by force kwe kuddira omulamuzi bamukubira essimu mugamba kyusa ensalayo oteekemu Nsereko nti yawangudde era very soon ayinza okujja nakola press conference oba okubalaga nti ayingidde Muhoozi project to repay oba okusasula ebbanja ery'okumujja ku muguwa ogwa Chairman Nyanzi Ssentamu n'okuba nti yali amaze omuwangula omusango ogwa Kampala Central. Ekyo mugenda kiraba. Naye ejjukira bwe njogera ebigo bino bamanyi obitwistinga ne babikyusa oba bene babijjawo. Omwami nayinza obutakola press conference naye mujja kulaba ng'ekintu ky'ayogera kifaanaganira ddala okuba nti kuba kati bwe nkyogera kati bagenda kikyusa. Naye mujja mulaba
nga akukuta ne muhozi project era buli kimu nga kikolebwa in favor of muhozi project ngera yennyini nsiro ku yakikola so musubire ebintu twist oba kinche bade bapulaninga press conference oba official uganda ayo niyinze muhozi project naye bayinza okikyusa n'akolya munda muli ne mujja kwambira kubanga ebintu bino tebikola ki tebyekweka mujja mulanga ayingidde ki mu muhozi project ng'asasula ebbanja ery'okukyusa ensala ey'omusango ogwa chairman Nyanza okuba nti yali omukulembeze omulonde owa Kampala Central. Awo nawo malizaawo. Alright. Sebo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde nkutegeeza obubaka buno. Gye tulaga pressure yeeyongera okulinnya wadde abantu abamu tebagiraba. Basajja bano bakweraliikirira. Mmanyi tugamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gwalwo. Abantu abasinga balowooza nti gwe totegeera oba tokyalaba naye ng'ate olaba. Mmanyi tugamba nti buli lw'otambula ng'okotesa omutwe omanya gy'olaga. Buli lw'otambula ng'okotesa omutwe omanya gy'olaga. Simanyi lwaki abayina emmundu abawo obuyinza batya nnyo omuntu atalina dde kisookolo ky'emmundu. Mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu omuntu yenna ayagala okuwa obubaka bwonna nga buwandiike mu mbeera yonna nga bwa bbaluwa toddamu kurisiivinga bbaluwa yonna kugirisiivinga nti ogibikkula kabeere mukyalawo tumukkiriza bbaluwa era babagambira nti ebbaluwa sikyasobola kurisiivinga bbaluwa ezo zisazeemu. Ekyokubiri entambula yo ng'ova oba ng'odda ewaka nayo gikyuseemu bwe kiba kisoboka emmotoka eri abantu b'okulembera gye baakugulira taata gifuule kyambalo kya buli lunaku toddamu kutambula emmozi n'emmotoka ze pulastiki ng'esobola okuyitamu essasi kubanga bano balina enteekateeka egamba bweti by all means balina okujjawo naye tebagenda kukozesa bantu bano abasirikale baabwe oba akabinja kali ak'omu lubigi bagenda kukozesa basasini baabwe nga bava bweru w'eggwanga naye ng'ate bakaddugala nga ffe bano ba M23 nga ne bakoze further investigations kijja kuba kizibu nnyo okuzuula ani yakoze ekintu kino. So ngenda kusaba nti ku bintu biri nkolerako ekintu kimu amabaluwa go geesonyiwe okuva w'ovudde waka oba ng'oyingira ewaka entambula yo gikyuseemu ate emmotoka eri yaffe gye twasonda gifuule kyambalo. Ekyo njagadde kikutegeeza nga nenna bugisimufungize. Muganda waffe Waiswa Mufumbira njala kutegeeza nti gye bujja katono bayinza okukubira essimu oddeyo ku programu yo ku Pal FM ng'omutesitesi waayo Kalole yakubidde essimu oddeyo. Ntegeezeddwako okutegeeze nti programu eyo bayinza okuddamu ne bagirukolinga neddamu n'ebirawo nga bakuyise okule programu eyo naye ngenda kusaba Kalole bwakubira essimu togenda kubanga either Kalole bamutegeezezzaako dda ku kigenda mu maaso ekigendera ky'okuddamu okuyita programu eno oba nga tebannamuyita naye nga bakiteesezzaako nti bagenda kuddamu okurikolinga programu eno bakukkiriza oddeyo naye mu kuddayo okwo ekinava mu yebiraka Katonda yekka y'anaamanya ekinaaba kiri munda yakyo. So nno muganda wange Waiswa Mufumbira bw'owulira akasimu nga lwakubidde nti atukuyise ku programu eri political ku Pal FM please olina platform yo gy'oba okozesa ezo TV ne radio zeewale. Nabo bannabyabufuzi abakyali ku ludda olw'abantu nkusaba TV gye bayita Baba TV nga bano bahosti baayo abahostinga programu ezo okuli eyayita omukenkufu Muyanga Lutaaya oyo sitaani okuli omuvuka gwe bayita Mukungu oyo naye munne wooli ntegeezeddwako mbategeezi nti muba mukyagala obulamu bwammwe abantu bana babiri programu zammwe zibalekere TV zaabwe musobole okuba nti mukola programu zino ku social media eyo TV Baba TV mugyerabire mugyesonyiwe olw'ensonga nti abasajja bagezaako nnyo okutega obutego obwetaagisa. Kale kansubire ti Mr. President information mugifunye bulungi mwenna ekibiina kya National Platform naye kati kuno kwe kulya n'okkomba essowaani mumpulirize bulungi nnyo. Waliwo gye bujjako katono waliwo bamemba ba Parliament abagenda okuvaayo ne bategeeza abantu nti bano abasajja bano bali mu kukola programu eno. 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 Waliwo bamemba Parliament abagenda okuvaayo
bakole press conference. Nga press conference ene egenda kubeera ng'eri funded by Muhozi project. Nga bagamba nti bukyanga bava emikono gitawomera muwemba basosolebwa nkiddamu okujja nga bagenda gikyusa nti basosolebwa kino bagenda kikola ng'era beekuusiriza okutyoboola okulengezza obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mu kkubo lyerimu bagenda kunoonya way out oba kyetuyita exit. Bantu bangi bakyanoonya engeri ki gye beekutula naye bakyalemeddwa. Kati nammwe basajja mmwe ekkufulu yange ngikutte ngitaddeko. Ndabayo omusajja yenna ng'oyambadde empale osibye ettaayi ozze mu kamera ng'oyogera ebigambo bye njogedde wano nga nenna bugisi mufungize. Nja kujja ndeete bwino yenna gwe nasirikira mukube ku mmeeza wano. Ebire bigenda kuva okubeera ebyeru musoke yanaatutaasa mu bbanga awo. Mmwe mbalabuliddewo nga nna bugisi mufungize. Nkiddamu waliwo abamemba ba parliament abagenda okuvaayo bakole press conference ngeri funded by Muhozi project nga banoonya exit bandagise blow exit neri ya Bungereza nga bagenda kuvaayo nga babanyonnyola ensonga ezitakwatagana butya obavoolebwa oba butya banyomebwa oba okusosolebwa bukyanga bava emikono gitawomera muwemba naye baba mbalabula nina bwino yenna ku mmeeza kuno bwe kiba kisaana kukuula mpapula mu internet tugikuulemu mugeze mukole ensobi muveeyo mwasame. Nali nabeesonyiwa nga nagamba ne public go slow about those people nga nasirika era nga nabaleka. Njagala omusajja nga alina obulimma omu ku musaayi gw'abaana gwe baayiwa n'abali makomera. Kummwe kuveeyo omuntu agenda okujja nga yasamirira nga akagega kakalu ku mudaala ng'ayogera ebigambo bitakwatagana. Ebire ebyeru bigenda kufuuka bya bulaaka musoka ajja twawula mujja kuyomukka bugunyoka mu bbanga. Facebook kijja gikulamu olupapula. Bwino mulina wano buli kimu kye naleka for the sake of nope buli kimu kye naleka kuba kati pressure bayitiriddeko bagamba please mugire kimugira temukimanyi tujja basabula n'emmeeme basinduukirire. Mujjo tutegeera nti omulalo ekimutwalise butabika kuba kukendeeza kudda oli ayinza kukola mu bantu kukola olunaku ate si kyatya oluwadde mb'okujja n'okola live n'osirika nja kukunogera eddagala sifaayo kuba nze nabagamba protectinga president ng'ate bwe nwanira victory yange ebisigadde ezo ndulu za mu kisenge ebisigadde endulu za mu kisenge. Temuva liwinze balonzi, temuva liwinze baana bayiwa musaayi, temuva liwinze baana bali mu kkomera, temuva liwinze eki mwe mwefudde bannampulira buli kimu mwagala kirira ku ssowaani. Bangambye basampulinge mukko. Akulira amakomera Simon Yabashajja mumumanyi bulungi nnyo akulira amakomera. Mpozi apartments ze ziri luddawa, executive apartments ze ziri luddawa. Just a sample of what I have
akuli amakomera Simon bebashajja ayinapo executive apartments ze ziri ku luguudo ki sample I'm sampling you executive apartments ze ziri ku luguudo ki just sampling ndabwe yembwe ejerekana awo nvuddewo information gikomezaawo kati nyenze ku Yoseri Yoseri tibahabura tubasoma mutano wakale nyiseri tamzezide nsanga bisibe kan student oli bulungi je baleko mukulu okali adda kaddadda enfunyo girira mu katiko ne kulinda mu coffee ne ne kubwebwena nga teri akuyamba kwadde okwekyusa kan student ka pressure kawulira njira tegeeze gwanga timanyi nti ono mukulu yakwata ekisooka mu bagagga mu Africa yonna Yoseri yebinyonkondo yebifeekera atonye moli mu Africa yonna yasinga obugagga ng'alina obuwumbi bwa dola obusukka mu 10 ku akaunti ze ez'enjawulo ku offshore accounts okusinziira ku offshore accounts private investigators okwetola ensi yonna bakawanga mudde omusajja ono yebinyonkondo asinga mu Africa nga mu nsi yonna ali mu lubulu lw'abantu 25 abasooka abalina ensimbi zino azijjawa wuliriza wandika ebintu bino wammanga wotwogerera essaawa zino Yoseri ali ku pressure emutuulidde ebula okumwabya obulimaawa ng'abasajja bacongo macho betuyita abachina bamuli bubi bamugamba twakuwa ensimbi zaffe tuzeetaaga Yoseri yajja yeewole ensimbi ku bachina empitirivu ng'obugulu bw'eggongolo kyeyabawanga omusingo yabawaleke Albert gye babakolamu bye baagala olw'ensonga tukimerera Albert eno erimu n'amafuta abachina bano ne bamuwa n'abawa assurance tebajja gikosa kye baagala abachina bamanyi mulimu amafuta ne bagenda okunoonyereza butya batandika okukola ebintu bagenda okukizuula ng'ate era ennyanja y'emu Yoseri yagiwadda abasajja abayitale abava ewa paapa nga nabo bagikolemu omulimu gwe gumu abachina bano amaaso sige matono ng'obutuli bw'eddiba ate munnange gaazibira ddala ne banyooka bunyoosi butyo omukka ne gubayita mu matu ne bagamba ogunywanga n'ogufujja ennaku 3 mabega Yoseri bamuweereza ekiwandiiko abasajja bano bajamuga twagala ensimbi zaffe kubanga kirabeka mu kumanyira wowe tampisi kundi twakuwa ensimbi zaffe tugenze okizuula nti ebintu byewatuwa ate wabigabulira dda abantu abalala bamuwadde okuva olunaku ennaku 2 mabega okutuusa mu gw'omunaana butyo nga bawadde ensimbi zaabwe basi kyekyo bajja kumanya ki ekyomukolera Yoseri kansubire nti oli bulungi tutandise bwe tuti Yoseri ensimbi azifuna atya era azikuŋŋaanyiza atya yabba ng'akyali mu nsiko n'ayingira gavumenti n'atubba 2 mu kukyusa ensimbi teyakoma okwo n'ateekawo strategy butya bw'agenda okubba eggwanga wuliriza bulungi nnyo buli minisita gw'alonda mu minisitule gy'amulondeddemu amulonderako permanent secretary yakolanga chief auditor oba accountant wa ministry eyo era yawa minisita oli ebiragiro buli minisita Yoseri gw'alonda amulonderako permanent secretary kuba kiri mu tteeka ne permanent secretary ono yawa ebiragiro minisita Museveni Center abadde azibba atya abadde ayisa budget eya State House ebintu bino babasomedde mwabitegedde bulungi nnyo okujja nga mwagala bibaddiremu then mbawone no information tugende kandi bibaddiremu wano mutegere bulungi nnyo nga bibiri kamalo ginoonya wano njibaddiremu bulungi nnyo muwulirize bulungi nnyo njibaddiremu ku speed wano yayiriiri eno the details of the State House budget number items donations ensimbi ez'okugabagabako obugabi zino agundi afudde mutwalire miliyoni 5 batikidde Reverend Father mutwalire motoka mweyo tuye sente waliwo minister yagundi family yabadde ki oyo mwe sente bamusse gundi mwe sente zino donation ya buwumbi 137 that is donation clarified expenditure eriko obuwumbi 121 eyo classified eyo tebuuzibwako tenyonyolwako tebuuza sente kye zigenda kukola
travel inland okutambula okw'omu Uganda kwokka bakozesa obuwumbi 73 mu obukadde 4. Tugenze ku betuyita ba casual oba temporary staffs bano bakozi abatalina ndagaano nti balina appointment letter mu State House. Omusala gwabagona babalira obuwumbi 28. Omusala ogw'abakozi abamanyikiddwa bonna babalira obuwumbi 25. Vehicles and maintenance obuwumbi 11 okwekulongoosa emmotoka nozikola bye baagala zikola. Building improvement obuwumbi 15. Agriculture supplies obuwumbi 7 mu obukadde 8. Special meals and drinks obuwumbi 6 n'ekitundu. Welfare and entertainment obuwumbi 3 mu obukadde 3. Kuliko light vehicle acquisitions eriko obuwumbi 2 mu obukadde 7. Kuliko travel abroad obuwumbi 2 mu obukadde 2. Kuliko artcraft improvement ya buwumbi 2. Kuliko staff medical expense milioni 654. Kuliko furniture and other fittings obukadde 6. Kuliko ebitabo n'amawulire bya bukadde 5. Kuliko amasanyalaze obukadde 5. Amazzi obukadde 5. Beddings and clothings and footwear obukadde 35. Kuliko veterinary supply nzo beba supply ngoba entimbe biki byonna ebyo kuliko obukadde 184. Toto bwe buwumbi 458. Ezo zokka mu manyiiko zino sente zonna bazikozesa okutigomya n'okusupply ebintu balina okukola mu ggwanga against to taking over eggwanga lyaffe. Kati wulira n'owulira mbagambye buli minisita gwalonda amwerako ekiragiro. Kati sente azibba atya? Buli ministry agibbamu sente. Buli authority ekintu yonna government parastatal body ngiriko authority ekitongole kyonna Kampala Capital Authority, National Water and Sewerage Corporation, Smanyere, Uganda Electricity bikoze bitya zonna ebitongole bya government byonna biranga biriko authority byonna ayitamu okubba. Kati ngenda basomera ebitongole bino ne sente zabbamu zonna gye bazitwala mugenda kutya. Ne before nga sinnasoma muwulize bulungi nnyo. Museveni sente zonna ezisolozebwa Uganda Revenue Authority ez'omusolo ku border entries zonna ez'eggwanga. Ku kisaawe Entebbe, ku border point zonna ku ggwanga ne mu bibuga byonna okwetoola eggwanga lyonna nga gikola Uganda Revenue Authority atwalako ebitundu 30 nga tezinagenda mu ggwanika lya Uganda. Kambawo ekyokulabirako ekitonotono nti singa Uganda eba ekuŋŋaanya omusolo gwa kakadde kamu mbawa round figure ntonotono mufune kye njagala okutegeeza. Bwe tuba tukuŋŋaanya omusolo gwa mu kakadde kamu ng'eggwanga Uganda, Museveni afunako emitwalo 30 nga tebanazitwala mu ggwanika ne batwala emitwalo 7 okuva mu 1986 mpaka olwaleero. Okuva mu 1986 mpaka olwaleero yose eri sente zikuŋŋaanyizibwa Uganda Authority mu ggwanika okutolola eggwanga lyonna atwala ebitundu 30 nga sente zinagenda mu ggwanika lya Uganda. Kitegeeza Uganda Revenue Authority etwala sente 70% mu ggwanika nga 30% Museveni agisigazizza by all means. Ndoza sagala akabira kuno ku video musirike muwulire bukakkane bulungi nnyo mutegende mulina okulwana eggwanga lyammwe ntandika butandisi. Buli ministry, buli financial year, ministry ziweebwa sente. Ku sente zonna buli ministry sente zebagiwa Museveni atwalako 40%. Buli ministry yonna Museveni afunako 40% ku sente zigende mu ministry eyo. Yensonga lwaki buli minister baba sente mu parliament baba sente ministry agamba it wasn't me. Simanyi. Ask the president. Gwalabye Museveni minister gwe yali asibye.
Yensonga lwaki bajja ne boogera arrogantly nga tebafaayo kubanga yabagamba do as I order. Bakola nga ye bw'abalagidde. Kati buli ministry yonna mu 7 cent zaagiwa atwalako 40%. Mbawadde ekyokulabirako kakadde nti bwe ministry efuna akakadde mu 7 atwalako emitwalo ana ministry nekozesa emitwalo meka nekozesa emitwalo nkaaga. Mbawadde kintu kitono nnyo kyakulabirako kyembawadde kino kyakulabirako naye nga zibeera mu billions of money. Kati just mbawadde figure gye musobola okutegererako amangu. Tulina ministries mmeka bw'okola round figure buli ministry nga ajjamu 40% ku buli sente zibayisa mu parliament eza budget. Sente mmeka z'abakuŋŋaanyizza tugenze mu maaso. Local government ez'ebitundu buli sente zonna ezigenda ku local government Yoweri Museveni atwalako ebitundu 35 ku buli 100. Yensonga lwaki bakuliyetinga more districts and more local government councils. Oba montegeera yensonga lwaki Museveni akuliyetinze buli kitundu n'akiwa district kubanga akimanyi the more he creates more districts the more he earns money through getting that percentage before that money is deposited on district account. Nkiddamu Yoseri bwe yagira mbuyinza Uganda ina district nzira zaite ziwula na zaite ziwula siro za ziwula 10. Siro za ziwula 10. Na ye yasala wa creating a district ku district kubanga the more he creates those districts the more he gets the 35% ku buli sente zigenda ku district. Ekyo mukitegedde. Sente eziddukanya government afunako ebitundu 3 ku buli 100. Sente eziddukanya defense Museveni atwala 70%. Yensonga lwaki defense nayo efuna classified expenditure oba efuna supplementary every after year kubanga bwebanga defense kyekitongole ekyo byokwerinda muno mwe muli police amagye bulabula bwebanga ebadde efuna kakadde Museveni atwalako ebitundu 7 ku buli 10 bweka kakadde Museveni atwalako emitwalo 7 nasigaza emitwalo ekisonga kya defense kisigaza emitwalo 3. Kati mu defense yensonga lwaki Yoseri akugamba toyogera ku magye ga kubanga akimanyi atwala amagye jagagadde ate n'agakozesanga tool ey'okufunamu ensimbi. Kati defense yokka agifunamu 70%. That's why many serving armed officers they are not paid their salaries. Recently came out and blogged around that I'm going to increase the salary from the private up to the last general. Few weeks back, he said that I don't have that money to pay you. You should stick on the known salary because the money which I have is to purchase ammunitions. But when you ask this gentleman, whom are you fighting with? Are you fighting with your fellow citizens or you're fighting the citizens of Uganda? Yabaga open nti mwe nalimba subiza sente ziriwo musigale kwezo ezibaddewo kubanga sente zenina zagula byakulwanyisa. Then you ask him alwana nani? Temujijako temukwata mu video eno mugirekeeko njagala ensemanyi bino musobola byogera ku TV teri blogger asobola byogera nze mbyogera nze nasalaleewe sikyafaayo. Temujjako internet temujjako masanyalaze kambyogere buli omwategeere parliament gye mulira bali mukuwujja biwujja tabasobola kubooza bintu bino wadde MP byogere Kampala kambyogere kubanga nze ndi walako kusinga mwe ne kambyogere. Kati wuliriza bulungi nnyo bw'amala okutwala ssente ezo ze ssente zaakwata n'azuwa obukundi bw'Abanyarwanda bonna
ne batandika okgenda nga bagula ettaka lya Buganda erya Bunyoro erya Busoga erya Banyankole abalemeddwa okutunda ettaka n'asindika SFC negenda n'abalaalo ne bateekako ente zaabwe ne basisiro eriwa baliguze by force. Sente zino zonna bwazikwata ajjako percent n'agiteeka ku offshore accounts, the account ezitamanyikiddwa. Omwami ono ngenda kubasomera ensi zino wammanga sente za Uganda gye ziraga ng'eno ayinayo obubinja bw'amagye obubinja bw'abatujju obukola emirimu gye. Sente za Uganda zikola Kenya era Kenya ayinayo influence n'ebyali mu kulonda buli omu ebimati byetaaga bagamba. Nembagamba tiyatuse n'okusaba office ku Kenyatta International Airport n'ateeka office ya Isone Semwai buli muna Uganda ayitayo bagenda kukyambuwa. Sente zaffe zikola mu South Sudan nga zisupporting obuyeekera n'obubinja bw'abatujju mu South Sudan nga ate bweyefula mbwayamba government ya Salva Kiir. Sente zaffe zikola mu Angola nga zisupporting obubinja bw'abatujju n'abayeekera bali mu Angola. Sente zaffe zikola mu Central African Republic nga zitawanya okutta n'okuteeka obubinja bw'abayeekera obuterrorizing abantu ba Central African Republic. Sente zaffe zikola mu DRC Congo ekyo kyo n'omwana omuto akimanyi n'anaayoka ne bw'onomubuuza Dinalubega ajjaga nti wangi maama Congo ani ali yajja kugamba maama Museveni yaliyo kubanga yajja mu parliament n'abagamba njagala ensimbi ngende nkole Congo enguudo kubanga we are good partners with Congo. Endiga zaffe ezabitanga ezambadde amasuuti ne zisayidinga sente ne zibawa ne bazimuwa n'atwala. Teri wadde kilomita y'oluguudo eyakolebwa Congo. Teri kumu abasajja basobola kubuuza sente ezo. M23 si ya nnyoko si ya jjajjaawo yayo seeri. Sente zonna ezigula ebyokulwanyisa. Uniform, eddagala, emmere zonna ziva mu sente za Uganda okufacilitatinga M23. N'endiga za Bujingo. Sente ze musoloza mbirabu Obujingo n'ayongerezaako ne batwala ne bayeekera kubanga bakola empire. Iyo Congo yoliko obujulizi buli kimu ekiri. Sente za Uganda zikola Somalia. Ate Somalia kikola mirundi ebiri akulyetinga obutujje Somalia n'atwala yata abasirikale bakuuma emirembe ng'afuna sente okuva mu Western mu European Union n'afuna sente okuva mu America n'afuna sente okuva mu African Union. Kyokka abaana baatutera atabasasula nga yakulyetinga ate ttera mu Somalia. Tugenze mu Ethiopia. Sente za Uganda zitiralizinga ba Ethiopia ewaggulu eri mu Ethiopia gye bayita mu Watiguri. Navayo w'omusimbaalaala n'enjaga Museveni nga ne CNN, Al Jazeera, BBC tebannategeera who is behind the rebels of Tigray in Ethiopia. I was the one who exposed Museveni. Era ebitongole byenjawulo bikesi byagendo kizuula nga yo seeri yali emabega wa Tigray. It was me. Tewali mulala, tewali yali akyogedde. Ebyokulwanyisa byali bisooka kuyita Kenya ne mu exposing ne bivaayo ne batandika okuyita Sudan n'emmere. Era ba Ethiopia bamanyi who is behind the rebels in Tigray, sente za Uganda. Yensobola lwaki mwana tu waliwo time yatuuka nga Uganda eyitamu emmotoka ez'abajaasi, emmotoka z'ebyokulwanyisa day and night nga zigerera kuba nti amasimu ge monde gakyankana video ne zivaamu byonna bibalaga dda muntu wali agenda kubuuza nti saa zibalaga ezo nazibalaga dda. Ekyo Ethiopia mukimanyi. Tugenze mu Katuumu waggulu mambo kaga Sudan eri Katuumu wali olutalo kati enkebete gye zivuga. Ezimu ku sente ze muwulira amasasa agavuga Sudan sente za Uganda zikubwamu amasasa ago. Yo seeri zizo sente zakozesa okukola ebintu bino. Sente endala zasasulamu ba ESO agents okwetola across the globe abajja banoonyereza ku buli munda Uganda obeera wootya gwani
ebyobufuzi byo birowoozaako kikyoloweza Museveni ne bamanya ne bazuula bakola kye tuyita profile. They profile each and every one across the world okumanya endowooza ku byobufuzi era abasinga obungi mulusuddemu akaba oba mufunye obuzibu olw'okweyabiza abantu bemutamanyi so nga ate ebintu bino bitegeke bulungi nnyo nga bitegeke bulungi nnyo ndoza mutegedde bulungi oyo gwe tuyita Yosef Tibahabulwa Mutabayisirwa mutabani wa Kalensi etamuzizidde ensanga bisibe na nnyini Kaabuyonjo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani gw'obadde okimanyi nti Yosef alina akakodyo ke yakola abalake badde tebamanyi ffenna tukimanyi nti ESO, that is the External Security Organization, kye kitongole ekikeetere bweru w'eggwanga Museveni kye yateekawo constitution tekimanyi. Same way the chieftains of military intelligence same way constitution tekimanyi kiwo mu bumenyi bw'amateeka. ESO, Internal Security Organization, ekitongole ekyo ekikeetera munda kiri mu bumenyi bw'amateeka. Budget gye likosa sente ziva luddawa ze ziri ku 70% eza defense. Kati ebitongole bino ebisatu ESO, ISO ne CMI birina ba private contractors. Bwe ngamba private contractors ye muntu ajja n'aweebwa omulimu naye nga mu kitabo kya gavumenti oba mu kitabo ky'ekitongole ekyo taliimu. Ne bw'onoomunoonya is nowhere to be seen. Agenda kukuba essasi mu record zitaliimu, agenda kujjamu ensigo mu record zitaliimu, agenda kukuba tiya gas mu record zitaliimu. Gwe mulowooza abantu bonna ba assassinating ani abadde assassinating okunoonyereza ne kubula. Those are private construct private babayita ba private kigenza kuba omuntu oguddukira ku speed. Omuntu oguddukira ku speed. Kale katutulire ba private constructors betwandiise abasirikale oba abantu abakola emirimu nga tebamanyikiddwako wonna ku record nti bano bakozi ba gavumenti. Kati drone eziwamba abaana essaawa zino nyinza okugamba kubakola omulimu ogwo tekuliko n'omu ng'ali mu kitabo kya seemwayo ekya ISO nekya ESO kya poliisi oba ekyamagye nga tekuliko wadde n'omu. Naye bafuna daily allowance, bafuna omusaala, balina communication gadgets, balina emmundu ate ba protectingibwa. Abe tuyita ba private assassins. Walimba gali ba private constructors wa abantu abangaja akola omulimu bamuwa omulimu najja n'akola. Kati bayita ba assassins. Kati abo be bali mu kutigomya eggwanga nga bali off records. Those are off records constructors nga bo ba agenti ne bwana kukuba essasi tojja kumanya likodi ze nti yani. Amagye gonna ge mwalaba, poliisi gye mwalaba mu kalulu ka 2021 nga bambadde amasweta basigazizzaako kano kokka. Si bajaasi ba UPDF, si bajaasi ba poliisi, si bajaasi ba makomera. Our private constructors, our private assassins. Bonna tekuli ali mu likodi. Kyova olaba nti teri mwana ava mu safe house agenda kati gundi mumanyi yabadde antulugunya. Kuba basobola okubamanya kwabira batono nnyo. Kubanga bali off records tebaliyo. Abantu amunywa nabo amaluwa, musamba nabo omupiira, mubeera mu bibanda bibimu, musula ku byalo byebimu, olaba muntu tomanyi mulimu gwakola, alina ssente, alina contacts, alina authority, olumu abula tomanyi ddi lwakola. Just nkuwa kubimu ku bintu bye engeri gye babeeramu. Osanga omuntu ku kitundu ayambala bulungi, either mukazi wa musajja, tomanyi mulimu gwakola,
agira n'abula abeera ne contacts beebo nno bangi batulimu temubamanyi nga yo omulimu gwokubeera mu safe house kukwata amagalo kujjamu njala omulimu gwokubeera mu safe house kunyiga buli maawa omulimu gwokubeera mu safe house kuteekako pass ndowooza message mugifunye bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo baani abawamba bawamba batya abatulugunya batya buli omu njagala otegere ebintu bino nga muwulidde byonna mbaga video lero ebadde nkambwe nnyo era nga buli omu njagala video eno ogitambuze ebune wonna era ngenda gireka etambule nyinza nogitwalira wiiki namba netambula buli muntu asaasanye video eno bino temugenda bisanga ku TV temugenda bisanga ku radio temugenda bisanga wantu wonna yensonga lwaki Museveni ateeka omuntu mu kitongole sente ne zibula he doesn't care tamusiba tubadde mu covid wana abakazi ne babasera jana tuguze mmese milioni 8 nobody care about that eddagala ibwa nobody care about that mulagula mutunda tewali afaayo kubanga ye system bwatu bwakunganyiza obugagga bwonna naye ogenda mubuuza mukulu sente ogenda zitweka wa tamanyi kubanga okwagala ebintu yensibuko y'ebibi ebingi so nga tetwajja nazo ate ngera ku nsi kuno kwe tuzireka kiki ekikuttisa abaana kiki ekikuwambisa abaana ng'ate buli kimu okifunye ebintu byetwogera bino abamu tebibawulikikira bulungi naddala enkweza engezi tulimu kubanga bo mulimu gwabwe gwakujja ku intaneti kukakkanya intaneti naye abo twabasalira dda amagezi let them speak we shall listen and we shall reason them out kubanga tulina eddagala lyabwe bwetyo bwe tukola ensonga zaffe tukyaleka nabyengi kireka ne kiri omugaati n'osalako wekiridde n'oli omugaati tetufaayo tetukyayala kumanya kubanga tulwanyisa nakulabisa nga nfundikira video ya leero omukulembeze nga omuliro lwatukyagulanyisa sentamu n'obuwombeefu bw'ekitalo ngenda kukusaba ssebo otukubira oluyimba labisa kyekiseera olabise labisa abantu kyoba teweerabira Museveni kyasinga okutegeera mu bulamu bwe kyasinga okutegeera okusinga ekintu ekirala kyonna amanye ekigambo kye bayita blackmail ekyo yakisoma nga nfundikira njala okubaza mwenna ba bloggers ne ba activists ba national unity platform stroke people power mwebale nnyo okulaga discipline ku social media obudde gye bujjako tujja kwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula bonna abakola counter attack against our information nga bali mu NRM ebigo bye bakozesa mbiwulira
ebinene ebiringa ebizindaalo siwuliranga mwana wa Nuupu ng'akikubyeko ku mmeeza big up. Mwawulidde oli basajja Kavuyo byayogedde byonna nga bigambo binene bwe biti n'ebyo twabimanya tetusobola byogera bibagamba. Nze mbadde kusobola kuvuma Museveni olinga kino nsobola omuga nti kino kiri bwe naye sisobola muwemula muvuma no naye bo olw'okuba nti bakimanyi nti bw'ovuma omuntu oba n'omuga nti ali kino oba n'omuteekako ekintu kijja mumukwatako kimuleetera damage mu bwongo bwe ye bw'ate bw'amanyi bw'agenza amanipulating ebintu wabikola ne with the time kigenda okuba nga tekikyakola njagala kubaza mwenna ba bloggers ba national platform ne ba political activists mwenna aba people power mwebale kulaga mpisa za butawemula kwogera bigambo binene ebyesittaza ku social media mo bali yumo balire ddala bali tubalekere ekyamukama bwe kye bazimbiramu gamba nti gundi mutemu gundi akola bwati gundi akola bwati gundi ali bwekiti gundi tubalekere bakole ebintu kuba tukimanyi nti ye system ya Museveni gyakola ate gyataswaliramu okumanya abana basajja tebaswala ennyonyi yekedde n'egwa ya UPDF amyuka omwogezi w'amagye naga nti ennyonyi si yaffe ennyonyi si yaffe bugenza okwetulesanga ssatu omwogezi w'amagye naga nti ennyonyi yabadde ya UPDF badde eri operations so uncoordinated statements ziraga panic within the system that they are not coordinated in giving the public the accuracy of the information they are spreading on social media. Buli omu aba akyokwogera. Ate njala bategeeza ekigwa Museveni kyambadde kirina akasenya kisenya kiwandula kologeti kimugoba kubanga kati njabagala baga Museveni njala kugamba. Ffe mu Buganda tulina ebigo bye twambaza nga tetwagala kuwumula wakukola kitwambaza ebigambo. Mu kigo ky'abakulu kanandi bade sikwogera kankafundikira nako mu kigo ky'abakulu nga bameggana ekigo basooka kwetegeka abakulu nga bagenda okwemegga ekigo kyetuyita ekigo ky'abakulu tusooka kutegeka bannaffe be tugenda okwemaggana nabo twewala obuvuno obuyinza okuva mu kigo ekyo kati Museveni tuli mu kuteekateeka naye si ffeffekka nenne kyekuteekateeka obuwangwa bukuteekateeka omwaka gumu wakafiira ennyonyi nnya buli nnyonyi eri mu buwumbi obusukka mu 50 waliwo gikasukira ekikongoliro oba waliwo gikasukira ejjinja oba waliwo gibogera nti nnyonyi gwe toyita wano ennyonyi egudde akawungezi ya buwumbi na buwumbi kyenkugambye nti nkuwadde akalowoozo kanti mu kigo ky'abakulu tusooka kuteekateeka bakulu bannaffe tugenda okumeggana nabo kati Museveni tugenda kulwana mutugenda kugwira tujja kuteekateeka bulungi nnyo gye bulungi nnyo tugenda okumeggana nawe ng'oyidde oluganda olukusiki ffe ebigambo byaffe tubyambaza tetujja kwogera bigambo binene nga tumala kuteekateeka muntu ne tukufumba bulungi nnyo nojja tugenda okukwatako ng'oyidde obulako obuzima gyani kunywa kati ffe necca ekulwanyisa obuwangwa bukulwanyisa munda mulimu kitokota bakulwanyisa sitaani atandise okulwana ne sitaani munne kati mukulu tugenda kuteekateeka bulungi nnyo gye tutuke okukwatako nga wayidde dda kubanga era oyidde ate mulimu weesiba muntu wagaa nti oli munyankole agaa ninyendere kufuka munyankole bwagaa ninyendere kufuka mugimanyi omunyankole aba atudde mu bbaala bw'aba ayagala bbiya annyogoga agaa ninyendere kufuka ayagala bbiya ennyogoga kati Museveni tugenda kuteekateeka mpaka wetukwagala tujja kutuusaawo nekyekutwala mu system waliwo bakunoonya bakutwala bulungi nnyo waliwo bakusaiders obuwangwa bukugoba kati mukulu tugenda mu kigo ky'abakulu tumala kuteekateeka bakulu bannaffe nga tugenda okumeggana kati tujja kukwata guyinza okuza tugenda kujja tudduke nawe no tetugenda kudduka naawe tetudduka naawe tukwata mpola mpola kubira kusema timba naye usigala wa kubuli yamukwata yali ya naive
kubira kusema timba mu mukwano gwo mubuli au sigala kigamu kiyogera mu kyanga ali naive tugenda kukwata ngo li naive bulungi nnyo ojja kutegeera ensi kye titugenda kulekana naawe mpola gisobosera kubudde abanyankole bagala bia anyoga ninyende eri kufuka tujja kukwata mpola ojja kutuusa tukwagala tofaayo mukulu ojja kuba bulungi n'abagenzi bwajja mbigerewe bali nabo bakimanyako bakitegeera bulungi nnyo kitegedde bulungi nnyo nzo oluganda lwange ndwogera bulungi nnyo nendwambaza saagala ngende ebiga biri mwagala okulya eyo kirasi tetugiyimu zino program ziri abaana abato abasajja abakulu abakyala abakulu abantu abavunaanyizibwa kati mbasobola kwogera ebiga bino nga mwagala mbyogere nabyambaza bulungi nnyo akitegeera bulungi nnyo kubanga nze nasomesebwa kuwulira bantu nakubasomesa kye balina kuwulira so si kubawemula oba kubayira kubasaasaanya ntuga ku program ngazo ndowooza ategedde kyembadde njogedde wekubira engalo ate waze Mukama Katonda nti tukyatambula ku mutimbagano kuno mpaka atali kutambula kusibira ya menvu linda kigweyo mwana wattu afumitambo obo butyo nange kanjolekera okudde waffe ngene mpunzike ngola byange tulisinkana ku nnaku olwalano alawa n'abasobodde okunzikiriza okubanga nkomawo mbaagala nnyo bali kunjagala bali kunsabira ekisinga obukulu tukyali ku mulamwa ate yasigala mu nnyina yasigala mu nda ya nnyina fe bakyali ku mulamwa tujja kutambula ebigambo tebikola kitebitta naye bw'olaba nga alina emmundu atya ebigambo manya bwe kinaateeka okubaluka kijja kuddawa yo serika nkubuuze munnange mbadde neerabidde temugenda mulindeeko lindako nkubuuze omanyi naye ebigambo bye ntera okukozesa naye nga sitegera gye bivudde ekigambo kyenaleta kibaita mentality kyatuukirira bulungi nnyo n'endowooza mmwe kuba endowooza mmwe ya munguuba mulowoleza kumpi wano ku bisige temweyongerayo mukulu bwe nkugamba nti nne kyekulwanyisa oyinza okuba tokitegedde essaawa zino bwe twogerera abaganda twageresanga nti oli mu kulya katonga akola ki katonga ajjula twakyo mwenna muli mukulya ne katonga ajjula munaayitawa nga mudde ewammwe 7 singa essaawa zino embeera ekyuka mwe mugenda kuyitawa kubanga eri mbadde muyite bukoma nsimbi naye wabomose mugenda kuyitawa nze mbu singa kati kitokota si kisaanikire bo mugenda kuyitawa mbuulizako banneiba bana bali kuno buuza singa kati essaawa zino emisango gitemba abaana abaagala kyenje essaawa zino mugenda kuyitawa anti twaga nti muli mukulya katonga jjula bukoma nsimbi oluguudo lwaguddemu ono katonga anti twaga buli mukulya katonga jjula ate kati wano wessaawa entuufu okutwalaganya ono kyali nga tasobola kudduka kuddamu kuyita Rwanda kubanga eno tebasobola kuyitayo kati essaawa zino oluguudo olugale wafu muli mukulya katonga mugenda kuyita bukyanga oluguudo lugwamu mpenko tezikyatambula mu Kampala bazipakinga bonna bali mumayumba balinga obukula kubanga tebasobola kuyita bukoma nsimbi bakimanyi kisobola okugwayo eyo jamwali eyo n'owejjiika asena kubatya okutwala empenko basobola obbako kati bonna bamaze wiiki tebagenda mu byalo bali abo bakuba amasimu abuuza atsinankeji nibiri bitya saidi babuuza bibiri bitya saidi babuuza kubanga tebasobola naye nga buli Friday bade batwala enkoni mpale mpenko bagenda ewamu kola essaawa mpenko tezigenda Masaka ziri mu ggala jabeera mu madinisa bwe bati kati singa kibaloka essaawa zino mulaga ludda wa ng'omuntu n'olemera ku banno emyaka 50 emyaka 37 ofuga otta owamba nga wetetekako pressure wetekako pressure kwene ensi gy'olima tosogenda gikungula mufuluko mudde luddawa kuba nabaga ettaka lya Buganda lyo mulibbe terina mipiira tigenda senguka muzimbe kakendi zimwe za kankwasa simayizi nakumati muzimbe ko bambe mutu muzimbe bulungi nnyo muzimbe wa muzimbe za kankwasa zani muzimbe bulungi nnyo time egenda kujja
ng'olina kukwata passport yo. Essaawa egenda kujja ng'olina kukwata passport yo. Ennyumba ogireko fuutuka emisinde nga n'akomunda tokambadde. Ng'obuuza Amini we yayita. Yabagamba nga Mukama back very soon nakati yadda. Omugana n'omuzza ali Saudi Arabia mu musenyu. Obote yagamba Mukama back yadda. Passport yo essase buli bugo soka kunoonya passport. Tomanya mansions, tomanya ake, tomanya penko, dismantlement netaka tomanya. Kitwech passport yokka. Kubanga olina okuddusa obulamu bwammwe. Naye ne mugana okutegeera temuyiga. Omugenzi Jimmy Katumba yayimba nti abantu lwaki temuyiga. Yayimba bw'ati. Yagamba nti abantu lwaki temuyiga. Ekintu ky'oyina lwaki okigalabanja. Bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga tekikyadda nate. Bw'ate bwe yayimba Mukama amuwummuza emirembe. Nti abantu lwaki temuyiga. Ekintu ky'olina lwaki okigalabanja. Bwe kimala okuvaako nga tekikyadda nate. Kati yessaawa. Mugoba abantu ku mataka ogenda dibeerako otya. In your normal understanding capacity, the only size of the land you own is 4x6. Not miles, not acres. No. 6x4. So why do you chase other fellow Ugandans from their land? Goswira omulambo gwoyo seeri gugenda okwocupa ettaka lyonna mutute. Omulambo gusobola okwocupa ettaka lyonna mutute. No, 4x6. So Katonda tutanda ffenna tubeeremu si tubeeremu ng'abantu. Tweyagaliremu. Gwogoba omuntu ku ttaka ogenda ditwala wa. Remember, Uganda yatandika dda myaka gyali 1223 yatandika dda. Gwe soka weebuuza abo bonna baalagawo abaaliwo. Bonna abaagitandika baalagawa. Kyekiseera kye kimu kigenda okujja egiri abagenda okujja nga nabo bagenda kubeera waveewo. Nga naffe tugenda okubeera bano bajje. N'essimu gye mujja busungu nnugu. Nansala ku bantu banna Uganda. Abatudde okubacunnya n'okubabonyaabonya okubatta kubanga musula temugenda kubeera emoto temugenda kuvaawo. Nobody is immortal on this planet Earth. Just a mere time will expose each and everyone right now as we speak. So, mwandekeddawo kawo mentally ekuba abantu ku mataka mwagala kutta bantu simanyi mukola kikasasiro. No! Buli kimwagala kitula mwagala kifuula kyammwe. N'obulamu mu owning that we can kill. That you can kill. Why? Timulina authority tamuntu. Ebiwooma bigwa byokya Mukama bankuumire. Mweraba. Mbaagala nnyo.